nengezaako mwetambuluzaako bwati then n'akwata ebitwegi bino byombi n'asika nga bw'asamba yankubye emisambagere mu buto n'akuba ebikonde n'anzirira n'akwata n'ayagala okuba bannange ebyo twabadde nabo mu studio bagenza okulaba namuseetuuse ku nnyoka abadde babiyita ebyolubala ate omusajja atabuse ayagala kunzitira ddala kubanga wano weyasituse nabadde manyi alina pisto agenda gijjayo kuginkuba. Ensonga za Erias Lukwago n'Ofwono Opondo tezinnaggwa kakati ono agenze ku poliisi n'amuggulako omusango ogw'okwagala omutuusaako obulabe ebipya bizuuse nkubuzaako gy'osinzidde subscribing, sharing, commenting. Amawulire agaliwo kakati wetwongedde okulabika nga tujja ku mpewo bassebo ne bannyabo galaga omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago nga bwagenze mu maaso okulabika nga alopamba obuyinza ku kyamubaddeko wetwogera wali olunaku olw'ejjo bassebo ne bannyabo bwe yabadde munda mu kitebe kya TV emanyikiddwa nga NBS mu programu ya Frontline omukulu Ofwono Opondo we yabadde agezaako okumutuusaako obulabe kino agenze maaso okulabika nga obaoliawo ate amuggulako omusango ku kyabadde wali munda nga bwogenda maaso okulabika nga olaba ku kitebe enaggulu abasirikale bayiriddwa wakati ku TV eno mbagirawo ng'akasambatuko kamaze okulabika nga kabaawo era omuloodi wa Kampala wagenze maaso okulabika nga obaoliawo annyonnyola obulumi bwe yagenze maaso okubanga ayitamu wakati bassebo ne bannyabo ng'ayisibwamu omukulu ono Ofwono Opondo. Kakati wano okwongereza ku kyetwayongedde okukuwa olunaku olw'ejjo nga ewalabye embeera omukulu Erias Lukwago annyonnyola nti yatuusibwako obulabe obw'amaanyi okusikibwasikibwa okumukuba ensambagere okumutuusaako obulabe ekintu ekyamuleetedde obulumi obw'amaanyi nejje buli kati ng'ate yagenze maaso okulabika nga atiisibwatiisibwa wabula agamba mbagirawo ng'omukulu Ofwono Opondo asituse okumukwata be yabadde nabo mu studio basoose ne balowooza nti ebintu byabadde bya lusaago wabula bagenze okulaba nga musajja mukulu amukutta amataayi wamuwa ensambagere wamutuusaako obulabe obw'amaanyi olwo omukulu Honorable Minister Chris Baryomunsi kwe kuva mu kuliisa ebijanjaalo empiso n'ayimuka okulabika nga ataakiriza embeera eyabadde egenze maaso okulabika nga etabuka mu kaseera kano wabula omukulu yagenze maaso okulabika nga akuba amasimu ag'enjawulo era bunnambiro nga n'akataayi tekannasala walabikiddwawo deployment ey'amaanyi abasirikale abazze okulabika nga basalako ekifo kyonna mu bunkenke obw'ekitalo era bassebo ne bannyabo ojjukira kye nagambye ebyabadde bikoona ebyalabiddwako wakati mu studio ng'olwo abakuumaddembe bamaze okulabika nga beetooloola wonna embeera nga yabadde ya bunkenke. Kakati of course omukutu gwa NBS TV guvuddeyo n'ekiwandiiko ekyetonda ku lw'ebyo ebyagenze mu maaso okulabika nga birabikako ku mpewo wakati era ne bategeeza nti nno bejjusa era basaba kisonyiwo olw'embeera eyalabiseeko eyabadde etali ya bulijjo. Wakati mu kiwandiiko kye tufunyeko kopi ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogw'omusanvu bagenze mu maaso okulabika nga bagamba the reference ku kyabaddewo 28 twejjusa era nga tuvumirira ebikolwa ebyalabikiddwako mu programu ya Frontline olunaku olwokuna political show yaffe era ne bategeeza nti enneeyisa eno ekontana n'enkola yaffe era n'ekontana n'enkola ku lw'ebyo ebiweerezebwa wakati ku mpewo neera twetondera abalabi baffe olw'okulabika nga bafunye kaseera kafaanako bwe kati mu byalabiseeko ku mpewo n'okumala programu ng'obudde bwayo tebunnaba kuggwa. Tiimu z'abakugu zigenda maaso okulabika nga zikola okunoonyereza era tugenda kukola ekisoboka kyonna okulabika nga obaoliawo tukola okusalawo okwenkomeredde wakati mu binaagenda maaso okulabika nga bizuulibbwa n'ateekako omukono Desire Derekford Mugumisa ng'ono Head of Corporate Affairs wetwogera ku NBS station. Omukulu Ofwono Opondo akyagenda maaso okulabika nga ye asongamu olunwe buli agezaako kumutiisatiisa ng'agamba tayagala muntu yenna agezaako kumutiisatiisa bitaliiwo. Era bassebo ne bannyabo omukulu Erias Lukwago enkya ya leero kwe kugenda ku Kira Road Police Station n'aggulawo keesi wakati ng'abadde maaso ga OCCID ne ba police officers abalala era wavudde awo n'akebakeba n'agenda ku kitebe kya NBS okusinkana management okulabika nga bamuwa ku footage ku lw'ebyo byagenze maaso okulabika nga bibaawo. Era musajja mukulu agenze maaso n'agera olugero lw'Abaganda n'agamba nti olaba nkaabira mubikire naye ate nkutukidde mu ngalo musajja wattu
bw'atyo bw'ategeezezza n'agamba nti tagenda kukoma oba oliawo kwekubira nduulu mu kkooti z'amateeka oba oliawo ne mba obuyinza wakati mu bulamu bwe obuli mu katyabaga mu kaseera kano. N'olwekyo ababadde bagenda mu maaso okulabika nga muwakana nti omukulu teyakubiddwa, of course ndowooza kati mulina response entuufu ku ki ekyagenze mu maaso okulabika nga kibeerawo wali, era ne tukusiigira ekifaananyi ekituufu ku byonna ebyabaddewo. Ensonga bwezito bwe ziri, nkugamba subscribe nga sharing nga commenting, tweyongere okukolera okufefeeto kw'omuzinzi gwetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Yenze Ssemanganda Moses Hope lwa Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.